How is your Sunday? I'm here at my window watching the sun go down. The things I love. So I made this video for the person who asked me for the lyrics for By Shoe. First of all, let me just laugh at you. We didn't care. All the songs that I learned as a child, Banange. Ashmedi Twafanga, what we're talking about. We just sang what we heard. Like, By Shoe, I love you, baby. The baby to the sun to the honor to the May to the bush, baby. Say the 1, 2, 3, and 4. Say the 1, 2, 3, and 4. Tata or now. Say the 1, 2, 3. Say the 1, 2. I don't know what to tell you, man. We just had fun. We didn't care what we were talking about. Who can relate? Buterevu mbantuse era mbansimbo dabera pijeho kubanga tenkuweereza tutandise na King Herself akavidiko okalabye yasibye kadota waliwo nakasubireti muli bulungi ajja musinzido kubanga tenate mutumbuda yasintandise n'abaserebu bamwe Maulana ne Raina basazeho kubanga ate benganga aba Madrat and Chico bagala kubeera ku stage essaawa n'abagenda muki mu bato katubalinde so nga teye omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ayambadde ayambalidde ba social media in-laws abamuletako akamanyiro waliwo amugambye nti ye ayagala kumulaba nga talina makeup n'amugamba amuggyeko akajanja so nga ate omulala amugambye nti faani we nnyo amuwagira nnyo era amaze n'ebbanga ddene naye mbwe ekiteeteeyi kyayambadde tekimunyumidde kimukaddiyiza kimufaananyiza nga Queen Elizabeth oli eyafa nga mumanyi obulungi namuga nti aba batakubulira mazima beba batakwagala naye nze ndi fani wo nkwagala nnyo ensonga lwaki nkubulira mazima sijja kubeera nga aba pretendinga ne bakuwaana songa ate badde ne bali ate munange bakugeya nti tokoze ekitonyumye ayambadde akateeteeyi ke n'ateekako kasepeewo awo nno omwana wasinzidde okola ki okumugamba eggambo eryo naye amugambye nti jangu ng'oli mu akawunti ye yaddala kubanga nze ndabika nkumanyi gwe ali mu akawunti eyo eri fake okitegedde yandibanga akola byonna amumanyi anyways eyo nkujjeyo Yashira Gashumba agamba nti birthday ye enatira okutuuka naye nga tagenda kukola wishlist nga bwe gubadde omuze ensangi zino agamba nti ennaku zino abantu si bangu ebizibu ebituuka ku bantu azaabiraba Gloria Njuba wuuyo ennaku zino tategerekeka so yategeezezza nti mu kifo ky'okwanboxing ebirabo ebitategerekeka mujja muweereza akasente ate n'ekirala birthday we enatuukira tagenda beerawo mu ggwanga lyattu Uganda ajja kubeera emitala w'amayanja kakati mujja kozesa ka mobile money mwenna abagala omuwa ebirabo okiwulidde tajja kwetekera malogo g'Abannayuganda ate nga ye mwana amanyiddwa nga Mary Nambwayo kinene yavuddeyo n'ategeeza nti byonna musobola okubikola ne wooba kyaliwe naye ekintu kuvuma taata wa mwana we ne waba ex we ne waba nga alina kyazza okunyumizaako omanyi tukoleera kyaliwe najja n'akunyumizaako nga tata w'abaana bwata mutwala bulungi naawe n'oga nti kakati kankuvumira akasajja kakati Nambwayo yabiganye yagambye nti ye omuntu yalerabe ku bwerere bwe ayagala asigaze ekitiibwa kye abamu bamuyise fala abamu ne bamugamba nti wamma oli mwana eyakuzibwa naye nga waliwo abantu obusungule bubasukkako nga takyalina kitiibwa ekyo abamu n'abasajja nabo abamu tebeewa kitiibwa ng'alina waakutuuse n'owulira nga mutuufu akasomya akasembayo akajjayo naye nga ye Nambwayo yabategeerezaawo tavuma taata wa mwana we tayagala mikwano gye bavume taata wa mwana we kabeere ex we as long as yalaba kuki ku bwerere bwe basobola obeera n'enkaana zonna naye ebintu by'okuvuma tayagalira ddala omusajja amanyiddwa nga Nambemo emboozi mukati ne Farouk Sakozaawa yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeezanga bw'atategeera kigenda mu maaso mu bulamu bw'abaana abaali bayimba n'omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya amangu ddala nga Eagles Production yabuseemu bagenda maaso okubanga bakreatinga ebibiina ebyabwe naye abaana abagenda ne Geoffrey Lutaya tebaameruka abagendako ne Papa Message tubalabyeko nga bakaro Nantongo bakyaliko bakyatwaza abamu naye abagenda ne Geoffrey Lutaya honorable tabategeerako ddala kwe kuli Grace Kani era ng'oyo yasibuseeko emboozi eno kwe kuli omukyala amanyiddwa ng'ani ono yatuyimbira Solak ex wa Big
Sasha Brighton kwe kuli omwana eyayimba embosera abo bonna abaana abo bulenzi n'abo buwala abasinga obungi bategeera ba Bettina. So omwami oyage nti nebulayo wadde ayimba ka hiti nebulayo gwe olaba nti wuuna ali wano atambuza obulamu bwe musical nga wolaba nti Carol Nantongo bigenda kati mubere fanako bwetyo n'ateekawo zi question mark ennene era abantu nabo ne beebuza ne bagamba yiki ki ekitagenda bulungi side eyo waliwo abawandise bagambu babba stars abwe ebyo bya sitoba mubimanyi bate mubimanyi muli bitegeero oluvannyuma mbu babba stars abwe ez'emikisa mbu bano Lutaya ne mukyala we be babba stars abali kyovola abali mbu tebakyakyaka tebakyawulikika ne banagezaako batya bajja kwanga bibasiba bikola ki mbu bye bikutuka wadde ng'ebyonna biri awo muzikirize ate munneeyungeko tuwagalize kyali wange amazaalibwa amalungi. I may be a little bit late naye yonna gy'oli mukwano happy birthday nkwagaliza birungi byerere nkwagaliza mikisa myerere buli kyokwatako munnange kiraba omukisa byonna ebyekutte mukama abeere ng'ate abita ebikutte happy birthday darling nkwagala nnyo ngerako nga tenzira ku mukulu amanyiddwa nga Buchaman yavuddeyo n'ategeeza nti gavumenti emanyi bulungi nnyo Kyagulanyi waali so ebyo balimu nti simanya tebamanyi gyali simanya ate yeekwesa ate simanya biki mbu babalimba ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Namera bw'atyo yamaze nabanga alangirirwa nga ate omubaka omukyala owa Masaka district yo wa NUP ne bamuziza wali ku mabbali yasoose okulangirirwa bwe bamaze okuddamu Kabala ne batulaga nti Namere yawangudde. Shalom yavuddeyo n'agamba nti Namere bamuwe obwa Ssaabakunzi wa NUP kubanga yamanyi kye kitegeeza okugaa nti kalonde kakuume ate bwe bakabba kakole ki kabangi kubanga ye akikoze mu ngeri efaanako bwetyo naye nga muna NUP ategeezezaako nga bwagenda okugenda ate mu mbuga z'amateeka ate era awo ab'ensonga yeemu babaddemu era babalesi bitegeera naye nga kamunguluza ali awo muyitirivu ddala so nga ate agava mu gundi mu Uganda Airlines kigambibwa nti omukyala Jennifer Bamutula kyessaawa yonna oba bwe twogerera yavudde dda mu kifo ekyo gali mu nkubo ago genkugamba essaawa eno nti yagobeddwa oba awummuziddwa omukulire Kaguta Museveni emirimu gye agiveeko so essaawa yonna bajja kubanga ate batwanjulira omujja that is if gaba confirmed bulungi nnyo nnyini ddala. Ate nga y'omukulembeze w'eggwanga lya Burkina Faso amanyiddwa nga Ibrahim Traore bw'atyo yagenze maaso okubanga ate agondomola ku basirikale b'eggwanga lino zi okada oba pikipiki empitirivu eziwerako ddala 2,000 naye ng'agamba nti kino yakikoze okugezaako okulaba nti bafunza obumenyi bw'amateeka ababbi bangi ate nga ababbi babeera ku mmotoka babeera ku piki bw'amala okubba n'ateekako owa poliisi oluusi agobeera ku ki ku bigere so yasazeewo okubanga ate abakwasa pikipiki zino basobole okubanga bagoba abamenyi b'amateeka mu buli ango bagendezeko ku buki ku buzibu emisango mu ggwanga eryo emabegako eyo yali yakavaayo n'agenda maaso okubanga ate awera ebibiina byonna eby'obufuzi nga nti tebiri ku mazima na bwenkanya oba okiwulidde n'abijjawo era nga abasinga obungi awe batandikira okuga nti omwami ono nno yandibanga dictator bw'abanga aggyewo ebibiina by'obufuzi essaawa eno ng'ate yali mu ntebe kitegeeza agenda kufuga paka lwalifa kyonna kyekiri tujja kwongera nga tukimanya mu ggwanga erya Burkina Faso. Gwe azze angoberera obulungi era nga tosuubwa wadde eggulire neede lyenteeka wano omwami oyo namubatuusaako bwe yali akunga abantu n'abagamba bakwate ebijambiya bakwate ebisi okitegeera bagende maaso okubanga ate basaanyaawo aba NRM mu ngeri emu oba endala kaakati nno wetwogerera ye yakwatiddwa dda nga bw'okiwulira. So nga ate mu ngeri emu yo poliisi ekutte abavubuka abadde beekalakasa mu mirembe waliri mu kibuga Kampala nga bano bawakanya embeera egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda okuli ekiwamba abantu okuli okubatulugunya n'ebirala mu bakwatiddwa kwe kuli ne munnakibiina wa National Unity Platform amanyiddwa nga Axo Benjamin. Yes, bano batwaliddwa ku poliisi wali eri ewandegeyo kubanga ate bongera okubitebya. So nga ate n'emmotoka ya poliisi yagudde ku kabenje naye nga munna-Uganda omu yavuddeyo bw'ati bwe yayogedde ku kabenje kano. Naffe Katonda amaze n'atwanukula abantu be wansi mawulire ga ssanyu
Nenga abantu bomu kitundu awo mbadde nsaba musooke mukebere kwezimbawo tezibanga zifunye obuzibu kuba mpulira ntidde sooke muzikebereko mulabe embeera gye zirimu mpulira ntidde nenga otherwise driver w'omusino salute driver w'omusino tutwaka kyakale big up. Omuwendo gw'Abannayuganda abavaako nga batuuse emitala w'amayanja gwo gweyongedde olunaku lw'eggulo nakutuusizzaako omwana wa bulenzi eyabadde ayogera ebitakwatagana mu kibuga Abu Dhabi nga n'okumanya tamanyi nti ali Abu Dhabi. Olunaku olwaleero nkutuusizzaako Nakanwa Gigoretire ng'ono naye yavuddeko era nga we twogerera famire ye enoonyezebwa okulaba ng'ate bamufuna oba oliawo bakole ekisoboka okumuzza ewaka. Amanya gono omuwala bamuyita Goreti Nakanwaki awoza kimu abayimbi bebagenda omuno nawo wano abayimbi bebagenda omuno nawo alemeddewo ngezezzaako ebbanga okuva saa 10 mwezi okumakya tonotono saawa kumpi zigenda mu kitundu 2 naye alemeddewo alabika omutwe tegukola bulungi bange talina kyalina kimwogerako yadde agamba abannateete kampani yamuleeta tagimanyi wabadde akola tamanyiiwo balese muleete ndooza ne basuula ku kkubo okuva olunaku lwajjo saawa abamulabyo baŋŋambe bamulaba essaawa 10 ez'akawungeezi paka kati yasuzibwa bweru yonna akankana bange. So ng'ate yo emboozi ya nkuba kyeyo amanyiddwa nga Vicky Ajok eyongedde okuba ng'ate yennyamiza bangi era nga bangi bavuddeyo okuba ng'ate bagyogerako. Y'ono omukyala agambibwa okuba nti agenda kuteekebwa ku Kalaba mu ggwanga erya Syria oluvannyuma lwa mukama we gw'abadde alabirira. Omukyala nga muyimbi mu ggwanga eryo okuba ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Bamulumiriza okuba nti ye yamusse abooluganda so ng'ate abamu bagamba nti abooluganda bennyini be beekobanye ne bamutta omusanga ate ne basalawo kuba ng'ate baguteeka ku nkuba kyeyo. Ye omukulu amanyiddwa nga Penge avuddeyo n'ategeeza bannayuganda bonna nti ebizibu ebibatuukako essaawa eno gavumenti eri mu buyinza yeyina okuba ng'ate enenyezebwa. Buli muvubuka omunnayuganda yenna ndaba obonaabonera politics. Nsaasira abavubuka abagamba ffe politics tatukwatako. Nsaasira abantu abazanyira mu politics we Uganda. Kwa politics agenda kutunafuya, politics agenda kutunyigiriza, era politics yasalawo gy'olaga mu maaso ne gy'ova. Kyotasobola kwewala obulamu bw'ensi eno ye politics. Kaakati olunaku lw'olwaleero mbadde ngobera story ya Maid omunnayuganda yakwatibwa ng'avunaanibwa okuba mbu nno bamususpecting okuba nga ye yatta actress omusiria gwe bayita Huda Al-Sharavi. Huda Al-Sharavi musiria ate nga actress w'amaanyi nnyo era ng'ono celebrity w'amaanyi nnyo. Kino kiringa lw'owulira nti nno Mariam Ndagire ow'e Uganda oba Anna Kansiime ono w'amaanyi nnyo. Omukyalo ono abadde ne Maid nga munnayuganda. Maid ono muwala munnayuganda ng'era w'omulaba alina kye bayita bendera ya Uganda. Ayagala ensi ye kwatirira. Ayagala ensi ye to an extent nti gyali eyo mu buddu bambi agenda ne kye bayita ki fulaga giyina mu kifuba kebayita okwagala ensi ye. Nti wadde yawaŋŋanguka agenda anoonya ekisibisa magala eddiba anoonye ssente aweerera omwana we kuba mpulidde abadde n'abaana 2 e Uganda. Ensi ye teyagikyawa. Yagamba kangende mbawala bombakolere, kangende mbawala bonkole obuddu nnyonje ku nsi. Abamu muyinza okuba mundaba mweteke ekifaananyi ky'oyo Maid abasinga tulinga Maid oyo. Regardless oba oli liddawo oba oli America oba oli London oba oli Sweden, Juba, South Africa, Kenya, kasita oba nga wafuluma mu nsi yo toyawukana Maid oyo. Kikyentegeeza buli muntu ava e Uganda abeera Kadama. Nkuddiremu buli bw'ogenda opakasa ku mawanga obeera Kadama.
olaba tulina mu ne bakadama abave Masaka ne bajje Kampala abava mu byalo ne bajja mu Kampala mu main city era osigala ova kadama buli bota sigala wakaye bakuzadde no sesetuka ekigero ogenda okazane obeera kadama regardless oba oli mu Europe oba America oba Asia fenna tuli bakadama. Lwaki nzire mu politics mu nsonga z'ebyobufuzi baganda bange abantu si buli muntu yenna awanganguka nti abatalina kiddako. Tukeera bukeezi nga tulina ebirooto tulina bye twagala okubeera naye nga tulina rightful oba righteous tools nga tulina byetaagisibwa the necessary essentials omuntu okubeera nga kwegamba ayimuka oba azimbulukusa ekirooto kye. Wano mu Uganda w'osangira omusawo naye najja ku Bulaaya nga awolongoosa mbwa. Tulina abaasoma amateeka e Uganda naye ali ena akuuta ttooyi teyafuna mulimu Uganda n'asalawo awanganguka adduke. N'abasomesa eyo gye bali munnange gye bali balabirira bakadde eno naye nga yasomerera kubeera nga abangula baana baffe kubawa nga abawa skills and knowledge and all these things them n'asalawo nga zeeno. Uganda bwekyo bweri nti bino bya bufuzi politics anyigiriza munnansi to an extent nti abala n'agenda bugenzi mu buli nsi takozeyo research beeyisa batya genda ze banampisa batya. Ennaku zino bw'otunuulira abaana abawanganguka ku kisaawe Entebbe abaana abasinga bali mu age ya myaka 16 ku 23. Abaana abambala buveeyi buno obwekikaze buno obukaaya basingira ku myaka 16 ku 23. Abazadde bawaddeyo abaana ogenda mu bawala bw'okukola obuddu naye nga bafa bufi just kunayo kasente kantandikwa naye gy'obasindika eyo obusungu bw'abawala bwo obumanyi bulungi nnyo. Munkwate mpola abasinga muganyiddwa nnyo ebuwala bweyo n'abasinga gabadde maziga nti banne batubonyaabonya. Omuyimbi wa Kadongo Kamo Vincent Segawa yali yakasiramuka era bw'atyo n'ebyokuyimba n'abyegana n'asaba n'ennyimba zidiritingibwe ngono yadda mu ddiini y'Obuisiramu era yatuumibwa erinnya erya Lukumana wali yeetaaga ssala zammwe oluvannyuma lw'okugwa mu bantu abataategerekese ne bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo ne bamulekamu kasala kkubo kokka. Yeetaaga essaala gyali essaawa eno so nga ate awo emyaka gyaweredde ddala 7 bukyanga 788 gyaweze 8 bukyanga omuyimbi radio atuva ku maaso era nga omukolo ogw'okumujjukira gwagenze maaso kubanga ate gukolebwa wali eri mu maka gaabwe ewa maama we wali so nga atera mu ngeri yemu omukulu amanyiddwa nga Red Banton agamba nti bukyanga omugenzi afa tewali mukolo gwali gukoleddwa ogugga nti bamuteereko omusika so nga ate yafa alese abaana tebalaba nsonga lwaki tebamwabiza lumbe ne bamuteerako omusika ensonga eyo emutabudde obwongo era nga agamba nti alina okwogerako ne maama w'omugenzi asobole okulaba ng'oba oliawo afuna ansa ku bibuuzo bye yeebuuza. Motoka ya redi eno bwetu bwe badde efaanana mu butuufu nga terabika bulungi naye nga bwe nagamba nti omugenzi yali ayagala nnyo mu mmotoka ze yali ayagala nnyo emmotoka eno era kwe kugifuula ekijjukizo kye n'agiteeka ku kijjukizo wali we yeebaka so twasazeewo nga bba mukakeeyo okulaba nti emmotoka eno tugiddaabiriza wiiki nnamba kati gye tumazeeyo nga tuli mu kuddaabiriza emmotoka eno era olunaku lwaleero nga 31 tugenda kuba tusulayo era nga tugiddaabiriza tugenda gijjako engalo olunaku olw'enkya ku mukolo gwe ogw'okumujjukira atali wala tubeereyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukulu amanyiddwa nga Balaam minisita w'abaana n'abavubuka yavuddeyo n'ategeeza omukulu Kyagulanyi Ssentamu ge batamwinaako buzibu era n'amusaba bwe kiba kisoboka ajje batuule ne muzeeyi ku mmeeza basobole okuba nga ate yabbakkaanya. Nsaba ne muto wange Kyagulanyi abeeyo gye yeekukumye ajje tumutwala wa muzeeyi atule ne mukulu we Jeno Muhoozi
wabeerewo okukkaanya kubitatambudde bulungi naye wabanga waliwo ekizibu babigonjoole nga tuyita mu mateeka kubanga gavumenti yaffe ekkirizibwa mu mateeka. Ebyo nno byonna yabyogedde ng'asinzidde w'omukramanyiddwa nga Pastor Robert Kayanja era nga mu kusaba okwo oba mu mukolo ogwo omukramanyiddwa nga Balimwezo inginiya eyakalondebwa ku bwa Lord Mayor wadde tannalayira yabaddeyo nnyo nnyini ddala. Kaakati nno wano nno we yasinzidde okuba nga ate akoona ku nsonga y'okuba nti amaka g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gaalumbibwa ate mukyala we n'atayisibwa bulungi era nga yasabye omusumba ensonga eyo agyogereko bwatyo n'ajogerako. Bannankyukakyuka bangi bavuddeyo nga si bamativu n'akamu n'akatono ddala mwe muli ne Lumbuye ne batabukira omukulu amanyiddwa nga Balimwezo nga bagamba nti yakoze okugenda mu kyaki eyo tekyabadde kirungi nga ate ali wamu ne Balamu era ne bagamba nti ako kabadde kabonero kabi oba okiwulidde so nga ate waliwo abagambye nti nedda twandibadde tumuwuliriza twandimutegedde tiyagendeddeyo mukadde akatuufu n'aba nga ate oba oli awo abaako obubaka bwayisaawo eri abangi. Bino webijjidde nga waliwo omukyala ayogerwako ali mu kyaki y'omusumba ono mukyala muzungu erinnya ndyerabidde bannankyukakyuka balitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Omukyala oyo Lumbuye yamuleetako bwino ng'abakakasa nti ali close nnyo ku Trump era okusaba Bannayuganda kwe basaba ne balaajana ne beegayirira twagala nkyukakyuka tubonaabona ye mbu bw'atuuka eri ebigambo ng'abifuula nnenge ng'agamba nti Bannayuganda bali bulungi tebabonaabona ebyo bye mulaba bwe bityo biti. So abazzi bagobera story eyo muzze mugiraba. Anyways ngenda kwanga ate mbatuusako omusumba Robert Kayanja biki bye yayogedde y'omu ku abo abaaliwo ku mukolo ogw'okujaguza nga omukulu Kaguta Museveni mbw'ajaguza obuwanguzi bwe mu 2026 ako nako tokeerabira. Ate nkutuuseko eyavuddeyo kubanga adifendinga omukulu amanyiddwa nga Honorable Balimwezo oluvannyuma lw'abannankyukakyuka bangi okuvaayo ne bamuyisaamu eggaali. Yonna yalaba ebyaliwo mu maka ga Honorable Robert Kyagulanyi and especially on his wife. Ebikolwa ebyo tubivumirira nnyo. Amagye gaffe gamanyiddwa ng'ag'empisa wonna gye galaga kati abantu abamu ab'olubatu empulunguse nga bwe tukiyita mu Luganda be baagala okuvumisa eggye lya Uganda oba abasirikale ba poliisi aba Uganda. Tulina abantu betumanyi abantu balamu abatasobola kukola bintu ebyo naye so ebikolwa ebyo bibi nnyo naddala ku mukyala maama w'eggwanga bwe mutuuka ne mutuuka bemumwambulira ate muba mwambudde eggwanga lyonna ate nga temumulina okukuma bannakazadde b'eggwanga. So abakola ekintu ekyo beenenye Uganda esobole okugenda mu maaso kubanga si kya buntu ezo mpisa zaffe twabiraba ku biseera bya Amin Obote 2 kati ebintu ebyo si bye by'amagye gaffe. Tulina ba-officers abantu balamu nno abantu abatasobola yadde okulagira ekintu ng'ekyo era baakoze ekyo kyammwe mwe mwakyekoledde mmwe kibambadde tekyakyambaza b'amagye kubanga tusula nabo tubeera nabo tulya nabo bakoddomi baffe baganda baffe si bwe babeeramu ebyo. So n'olwensonga eyo abaakoze ekyo mukyambadde kyammwe era mulina okukyenenya okivaamu. Balimwezo yakoze statement mu kaseera akatuufu nga tonnamukuba sooka olaga Abannayuganda statement kize yakoze zigattako oba tezigattako. Era mwalabe tabadde wa mukyala w'omukama wange tumusabire mukyala Bobi Wine mukyala Kyagulanyi tusabire family yonna. Let's pray for the family. Ekyabaddeyo si kyeyagala. What happened is not. So nsaba tuzze wano bakitaffe. We've come to ask you first tusabire eggwanga to pray for the nation. Tubeere n'eddembe. So we have peace. Obadde oyogera wanne mpulira amaziga gagala kujja. As you are talking tears of ogamba twagala mirembe. Saying we need peace. Naye mu maka gali temubadde mirembe. Something happened. Olw'ensonga tosobola kujja n'oyambula mukyala. Kitima ky'omukyala ekyo kikyatuluma. Tusabire eggwanga kubanga gwe otulina okujja okukaabira. Let's pray for our nation. Era taata tufukamidde wano. Me on my knees. Nga contact. As a contact. Banjagala tusabire eggwanga. To pray for the nation. Tusabire abakulembeze bonna. Let's pray for all the leaders. President wange Kyagulanyi taata gw'omutadde. Tusabe Katonda atutaase. Let's pray for God to intervene. Ebikolwa ebyaliwa Honorable Kyagulanyi. The actions that happened on his wife ku mukyala we. Ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. Don't agree with that. Yavudde omukulembezeewo oba teyamuvodde.
lwaki nkugambye nti yazikoze mu kaseera akatuufu kubanga we yazikoleddewo yabadde mu church. Kyakubiri wabaddewo baminisita ba Museveni ng'alina okubakuba points ezo n'abagamba omusajja aliira ku nsiko bayingira ne bagenda ne batulugunya mukazi we. Pasita n'avaayo n'agamba ebikolwa ebyakolebwa ku mukazi wa Kyagulanyi tubivumirira nga baminisita we bali awo babbalamu. Golowooza bali mwezo sigineyo gye yabadde akasuka yabadde ntuufu oba yabadde nkyamu gw'okakasa esaana okumukubisa. Kati njagala mukimanye nti oli alina position gy'alimu, alina akaseera watuuka ng'alina okureactinga nga ali mu position gy'akola ki gy'alimu. Pastor statement gye yakoze nga bamaliriza okugira kuba yamugambye tusabire eggwanga. Pastor yagambye naffe ebikolwa ebyakolebwa ku mukyala Kyagulanyi tubivumirira. Mateeka yabadde alina okuyita bbalamu noono at least beekubye ekifaananyi kuba abo abasajja baagala nnyo okugatta. Naye ate si kugamba nti webeekubye ekifaananyi Oluganda lubaawo. Oluganda terubaawo naye olw'okuba ali mu position eyo mu kaseera ako ajja kujja ekifaananyi kye bakikube. Kankwe statement za ow'ekibuga Kampala omuwulirizi bulungi statement ze yakoze omujaji. Ate nga ye spokesperson w'eggye lya UPDF omukuramanyidwa nga Chris Mageze yagenze maaso kubanga ate ayanukula seneta wa USA bino byavuddeyo kubanga ate ayogerako ku mukuramanyidwa nga Muhoozi okiwulidde. So ono yavuddeyo n'amwanukula n'amutegeeza nti first of all Uganda teyina kutiisibwa ba actors nga bano okuva mu America oba okiwulidde. Ebyo byali byadda naye kati tebikyakola. Kyakubiri ku kyo Uganda ayina eddembe lyayo okukola kyekola yagala era bannayuganda n'okwagala okungi balonda omukulembeze gwe baagala abakulembere so tebalaba nsonga lwaki bano Abamerika abagenda mu maaso okubanga ate babayingirira. Naye nga ky'olina okumanya ku side y'omukuramanyidwa nga General Muhoozi Kainerugaba tweets ez'enjawulo zazzenga akola zaazadde dda nabe ngenda kubanga ate nkutuusaako bino katono nnyo ate tweyongereyo. Ono ebbaluwa gye yawandiisa kuliko n'ensalessale abakulembera State Department bayina okumuwa bwino. Areyizinze ensonga eno si congressman oba congresswoman owa bulijjo, ssentebe w'akakiiko k'ensonga ezivunaanyizibwa ku mawanga amalala. So buyinza bwe buvunaanyizibwa bwe. Yayisa ssente Amerika zeesindika mawanga nga Uganda. Asalawo ku buyambi obunajje eno omuli n'obw'ebyokulwanyisa. Kyekirwaki ne mu bbaluwa gamba nti ensi eyo Uganda nkulu gye tuli mu kutebenkeza Eastern Central Africa tetwagala etabanguke kuba ffe tufiirwa. Nti obubaka obulala obuli mu kino kwe kutegeeza abakulu abanookoddwayo mu bbaluwa eno nti ensi yonna ebatunuulidde. America ye super power. So bwegamba nti tukulaba ensi yonna ebeekulaba mu bufunze. Gavumenti ya President Museveni ebadde wano okumala ebbanga kubanga Abamerika babadde bagikiririzaamu nnyo. Kyekyo lwaki mu myaka egy'ekyenda Clinton bwe yali anokolayo abamu ku bakulembeze abakutte omumuli mu kukyusa ssemazinga wa Africa naddala mu kutebenkeza demokrasiya. So ekisooka abatunulira international relations n'abamugobera bakimanyi nti kikulagirawo nti kakati waliwo policy shift. President Museveni bawangudde batawangudde January 14. It's not business as usual wakati wa America negwanga erya Uganda. Kakati bwe gamba nti gundi twagala tumuteekeko envumbo tekitegeeza nti bakuganye buganye kugenda mu America. Basobola n'okugaana oba okutangira ogenda mu nsi endala gy'oyagala ogenda nga zirina enkolagana na America. Nga bw'ogendayo America bagamba oyo mulina okumukwata, bwe mutamukwata kijja kukosa enkolagana yaffe kubanga tumwetaaga. Former Arua Central MP aspirant amanyiddwa nga Obindu Jackson yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate awabula omukulu Kyagulanyi Ssentamu nti yonna gy'ali kye asirikire ddala
tanyega tavaayo ekyo nno kigenda kubanga ate kisindikiriza abantu abamulonda okiwulidde okubanga kibateeka ku pressure baveeyo babanje obuwanguzi bwabwe. Ategeezezza nti mu Arua abavubuka abawerako ddala 4,000 nga munnange bawagira Kyagulanyi bali eyo balindiridde okubanga ate bawulira ekinaakola ki ekinaamuvaamu, bali ready okubanga ate beeyiwa ku street okubanja obuwanguzi. Omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda yes ennaku zino ali luno omukutu agwefuze jeno wabulidde mukaawa era ngono yagenze maaso kubanga ate ategeeza abakaba National Unity Platform nti kakati mbasaba bwe kiba kisoboka mugaane $315,000 zigenda okubanga ate ziweebwa abakaba Parliament okugula emmotoka. Oli yavuddeyo n'amugamba nti mu kifo ky'okunenya abo abavaayo ne bazibawa ate ovuddeyo okunenya abo abazifuna tulaba nti oli musiru. N'agamba mu butuufu era ddala buno busiru nammwe mwakera ku makya ne munenya mpuuga ne commissioners abalala olw'okuba nti baafuna akasiimo. Lwaki temwagenda maaso kubanga ate munenya abo abaazibawa mpuuga mwamunenya ne mutuuka n'omugoba mu kibiina kyammwe? Nkugambye entalo ziri eri ayina entalo zaalimu awo kakati yagenzeko ku Chris bali omunsi oyo n'amusabula n'amulekaawo. Kati essaawa eno ali kuwani kubba wa muwala wa Museveni bannange. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon avuddeyo bw'atyo n'awakanya ebyawandikiddwa aba Daily Monitor ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center. Bano baleese endowooza yaabwe era nga bakugambye nti opinion ne bagamba Bobi Wine yandibanga ye Mandela. Okiwulidde bwe boogera ku Mandela mutegeerawo omulwanizi w'eddembe Nelson Mandela. Kakati Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agamba nti maybe nga mugamba Mandela City Oil. Okiwulidde naye ekitali ekyo mukole research bwe mubanga ddala mwogera ku Mandela ono gwe tumanyi obulungi Madiba. Okitegedde so bw'atyo yabategezezza ebyo comparinga Bobi Wine ku Mandela owa South Africa babiviireko ddala. Naye nga mukaddeke kamu ono yategezza nti essaawa yonna agenda kubanga ate atuyiwamu ekivulu. Abawagizi be mweteeketeeke essaawa yonna agenda kubanga abayiwamu ekivulu mu bbanga eritali lyawala nnyo nga bw'okiwulira. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago wadde nga kuba Road Mayor yavuddeko essaawa eno akyabatwaza paka ate oli w'anaamala okubanga akola ki alayira. Avudde n'agenda maaso okubanga ate abakubiriza obutagwa mu maanyi n'obutava ku mulamwa bannankyukakyuka yonna gye muli mu ango ze mulimu bakibiina ki yabakubiriza n'abagamba nti kino mujja kukisobola era mukirina mu ttaano. Bannayuganda temutya, temwekubagiza, temugwamu ssuubi, temwerumaaluma mmwe mwekka na mwekka. Tusituke twejjeko olukokobe, twejjeko obunnabe nga tuli wamu kitole. Fenga PFF, People's Front for Freedom, ng'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri mu mwaka 2026 nga tuli ku kitebe kyaffe wano e Katonda tulangirira tuli beeteefuteefu era twamaliridde dda okulemberamu olutabaalo olw'okurescuinga eggwanga lyaffe. Teri kwekubagiza, teri kudda mabega, teri kutiisibwa kutaasa ggwanga lyaffe. Era nga n'ekiriwo akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkya na buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali mu makomera. Era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu, tununule abasibe baffe, tununule ba political prisoners bonna, Dr. Besigye n'abalala bonna, tulwane basajja n'amakazi bwezi zingirire okulaba nga bonna tubanunula, tugende maaso n'olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe. For God and my country. Abantu balina okimanya nti time y'enkyukakyuka weba etuuse. Ne bw'okola ki tosobola giremesa, tosagiyimiriza. Omanyi omuntu osobola okugezaako buli kimu kyonna kyonna okulemesa enkyukakyuka, naye enkyukakyuka ebeera nga bw'olaba embuyaga. Kaakati era wadde batuyita wave ne tubagamba kati tubaleetera tsunami. Balina okitegeera nti kati byakyusemuko. Era ekiro mbadde
Bwenkozaako katono nnyo ku nsonga za nammere ya Sahono yamaze n'abanga ate alangirirwa buli omu ali ku lulu lw'ekyenyiza okuba nga nkugamba naye nga okusinziira ku mbeera eyabadde e Masaka bo bannankyukakyuka ababaddeyo abeerabiddeko n'agaabwe bino bimu ku byo ebyabavuddemu. Ndi Masaka mu town ne deployment y'amaanyi I think wadde balowooza nti abantu bagenda kwekalakasa kye bakoze ne babba akaluka woman MP ne bajjawo wa NUP ne bateekawo nammere. That deployment bakoze y'amaanyi actually kuba sisobola kulaga mundu mu TikTok bajja closing account yange n'ebimotoka by'amagye biri buli almost every corner bakoze deployment y'amaanyi ndowooza bawadde batidde nti abantu bagenda kwekalakasa. Nze singa okunneewuunyisa bakimanyi nti akalubabbye kabbi kyovola bakoze deployment kati lwaki mu bbaka lwaki temukawangula jeneni abantu b'e Masaka si bakuzanyiraako. Naye nno naffe kugina emyaka emito tulabye ku bintu twakatandika butandisa olaba naye bye twakalabako we have story tuteero twetaaga okukola interview kubanga kyemmanyi buli muntu yenna wetaaga otuula wansi bakubuuze mu bulamu bw'ensi muno biki bye waakalaba. Kyemmanyi kugina emyaka gye tuliko buli muntu yenna alina story era alina ebyokwogera alina byasobola okunnyonnyola eggwanga. Nze bukyangambaawo n'ebisitole byonna byempulidde bye batunyumiriza bajjajja baffe bye tusomyeko tubadde sibulirangayo kintu nti omuntu akeera ku makya n'akuba campaign n'akeera neyeesimbawo n'akuba campaign abantu n'abannyonnyola byayagala obbakolera abantu ne bamuwuliriza abantu ne bamulonda era n'awangula. After kuwangula n'abaleetera amagye nga bakuume ye kennyini n'atandika obbatya kati weebuuza abatyako ki kumulonda tabakkiriza kujaganya balaba abazze ku street ne mba temuzze ku street nga mutambula byammwe muba mugenda kwekalakaasa temuli bamativu ku byavudde mu kulonda kyokka nga ate mwabamulonze bannange ebintu bye twakalabako byewuunyisa kati genda olabe ekiri e Masaka. Nammere yagenze ku Facebook ye n'apostinga nga yebaza abalonzi be okumulonda abantu b'e Masaka okumulonda kyokka bamulonze mu kifo abantu okuvayo okujaganya babaleetedde Mamba ekibuga kyonna kyawambiddwa magye poliisi zijjudde e Masaka tebakkiriza balonzi kusanyukira ku balonze nti yawangudde. Mu Uganda mwosanga omuntu eyawangula ng'ate anoonya gwe yawangulako kyandibadde kiri nti yandibadde agamba bambi tannakikkiriza akyali mu kiwuggwe ali eyadduka tannakkiriza nti namuwangudde naye gwe eyawangula yasinga okubeera ku puresha. Kyokka ate bw'okizza mu buntu Museveni waba yawangula n'ebitundu 7 ku buli 100 kitegeeza abalonzi abaamulonda kitwale nti mu nnyumba yeewammwe oba mu famire yeewammwe mulimu abantu 10 kubanga Kyagulanyi abamukwese bantu ba bulijjo okitegeera kitwale nti mu famire yeewammwe mulimu abantu 10 ku bantu 10 okwo Museveni alinako abantu 7 Kyagulanyi alinako abantu 2 then omuntu omu yono waba n'abalala. Katusobola kungamba nti Kyagulanyi asobola okuyingira mu nnyumba y'abantu 10 mbw 2 ne bamukweka abalala 7 ne batamanya. Kati aba NRM be bakwese Kyagulanyi kubanga tekisoboka ebanga Kyagulanyi bantu be bamukwese kitegeeza bawagizi be ate Museveni alaga nti yalina obuwagizi bw'abantu ku 10 alinako 7 kitegeeza mu Uganda yenna yonna ku bantu 10 yalinako abantu 7 then abantu 3 be ba Kyagulanyi. Kati ongamba otya nti ate 3 ge gakuume Kyagulanyi tekisoboka. Ennange ekyamazima tuyina oba batukole bawandiike twetaaga omuntu okutuula wansi nani tumunyumiza nawandiika akatabo n'abaana ne bakasomako kubanga tuyinza okufa nga tetunyumiza stories twakalaba banange tulabye ebintu tulabye ebyewuunyisa tulabye ebitabangawo mu nsi naye nga mu Uganda mwebiri. Mutuwambe ogenda kuwamba staff security owambe Waiswa Mufumbiro owambe Edi Mutwe owambe Akireewo ne wagenda kuvaayo abalala nga bangi. Omwana gwenda baku TikTok okwo gwe mwamuwamba mulamu mwamuwamba atambula kati bakulula mukulule
yenna omwana omulaba ng'obulamu bugwawo nenga mumutuluganya lwansi yaffe mumutulugunya lwansi yaffe eno Uganda mubikole nekye muyina omumanya guno omulembe gw'abavubuka tetugenda kuyimirira tetugenda kupowa awo enkoolera abavubuka bannange mwenna katandika butandisi nje sitola kulaba muvubuka ng'oyo ng'abonaabona muvubuka abadde asobola okwekolera gwe mulowooza oyo muvubuka talina baana sisobola kulaba muvubuka ng'oyo ng'abonaabona ku lw'ensi lw'okusituka okwogera amazima ne bamutulugunya n'ensirika neeyongera bweyongezi kunyiiga nakwogerera ddala bikyamu dikireeta byakola asirafu security. Omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti kati we bituuse President w'ekibiina kya National Platform yamaze dda okuba ng'ate ategeera babaka ki bagenda okuba ng'ate asigala nabo ku mugendo baani abavuddeko era ng'essuubi terinaba kuba nga alibagwamu likyaliwo mu bungi nga bw'okiwulira. President ategedde ba MP ekigendera kyabwe, ategedde ba kansala ebigendera byabwe, ategedde abakulembeze balinabo ebigendera byabwe. Kati amanyani okugenda mu gavumenti empya, amanyani okwesigga, amanyani okwogera naye, amanyani gwagenda okutta naye ekyama. Ekyo mwali temukitegeddemu angeeyo. Eyo nayo yali tactic okumanya banendowooza yaabwe eyimiriddewa, are they ready? Kati bonna abategedde gobadde okimanyi eriyo ba MP abaorganizinga celebration parties nga bawangudde. Gomanyi nti gavumenti yatandise okusetinga parties nga abantu abawangula ba National Platform bagenda ku parties okucelebratinga. Bacelebratinga ki? Kubanga the moment you join any party or any function, n'olya n'ozina n'okuzina amazina oba osetingira mu 7 comfortability okulaga public nti ebyokulonda byawedde tuli mu ndomo life. Kino kiwa NRM mandate okulaga public nti kimu kiri nomo. Kino ne kiraga bakomedi abali makomera n'abali mu struggle nti bimulwana byabwerera abantu abala bali mu life ndala. Kati bino byonna president bw'atula gy'atula n'asirika amanya nono bwatyo noli bwatyo ono yali anoonya kifo ono yali annimba baakoze kino baakoze kiri. Omusumba Alozias Bujingo ye yavudde n'agenda maaso okuba ng'ate akubiriza abantu obutawuliriza bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyokuba ng'ate agamba abantu okukabanja bagende ku street nti abaana be tebaliwo. Ye be yasooka okujjawo kaakati ate akunga abammwe bagende ku street. Wabula ng'ono yayanukuddwa mu nnankyukakyuka amanyiddwa nga Aptop Boss nga bulijjo. Omuntu nakugamba nti abanja ate nga abanja yeekwese gw'abanja mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja oyina omutwalo gw'oba oyina miliyoni ye naye ng'ate akubanja yeekwese gwe ate oyina omumwa miliyoni gy'akubanja naye ate ye yeekwese. Oyo drama ali ku level ya wagguluko. Akugamba gogo bitakwatako ndi gwegendayo abikulekedde nga y'okumuzuula kizibu naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaziza. Abaana be nga bali bweru naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaziza. Abaana be ne basinziire bweru ne bakuvuma ne bagwe olina kapa yennyini oganya n'ogenda okubanja yayogera omwana w'olimbwa abanja ali bweru noono amuzaala agamba mumubanjire naye yeekwese. Kati gw'ogende ngaani mu nsi eno gy'omanyi naawe omuntu asobola okugamba nti yeekwese nga atali ku simu? Omuntu gena kakasa nti yeekwese bamuyitanga Bin Laden. Yejjako laptop yejjako essimu tewali munnamawulire yamutuukangako buli kimu kyavaawo naye era baamala ne bamuzuula muno omunsinga bakwetaaga tobula. Eyo omuntu akugamba yeekwese n'afulumyayo ka vidiyo ali ku malaalo yeekwese. Uganda weekweka si Uganda yokka mu nsi yonna tone gye weekweka as long as you have that gadget.
ngaliwo n'aboogera nabwe ne bajja n'obawayo ka interview no bagamba nkyekwese bano tebasobola kunzuula aga nawe ng'ogamba omuntu waffe yeekwese era bano balimba tebasobola mukwata fact that nti yajjawo abaana yamanya obusiru bwammwe n'abatega ekinyama ne mukigwamu n'alekawo mukyala kati mumulowooza mwamukolako surprise attack. It would be a surprise attack singa mwasangawo abaana ne the fact that nti abaana be yabajjawo kitegeeza yategeera nti obujega bwammwe mujja kujja era ne mujja ne mugwa mu muzannyo gwe kyekyo kyabagamba nti mbakubira mu muzannyo gwammwe kati n'alekawo mukyala kubanga eyo duo eri solid. You think and you be there thinking that you capturing Bobby ngabo mwayogedde nti you will humble Bobby Wine. Ayamulekawo nga akimanyi you cannot use her. Gwe noloza nti osobola omufunirako. Kitegeeza abo bombi baatuula eyo duo yatuula. Nega nti kati omanyi ffe tuli solid. Tukimala ne batukola ki they cannot humble us. Tujjewo baana bano. Intelligence data sobola nakumanya. You go down in my videos nakola video eyo nengamba omukulembeze wange wetulaga nze kache laptop nemmanya nemugati omukulembeze waffe wetulaga wakambwe wetaga okujjawo abaana akaseera kali baleme bajjawo nga intelligence teyinayo balowooza nti omusajja asobola okujjawo abaana inzo woku TikTok bemugati abo ba TikTok basama bwasami. You go in the video is there. Nenga abasajja abo basiru bagala nnyo obwerere bw'abantu kyovula abo bakwata ba Edimutwe baba kwata mu busolo bakola ki bagala nnyo obwerere bayinza okujja omusajja n'ayambula omwana namuga nti agenda musonseka mukalakasa w'ekitege nenga mukwano jjawo abaana intelligence teyakimanya omusajja n'ajjawo abaana nga temumanyi gwe nolowooza nti woze n'osangawo omukyala yali tamanyi era nti they are not strong enough to contain that pain that you think you are going to cause to them. Baby bamulikawo nga akimanyi era nga akimanyi nti omukyala ali solid goloza tebakkaanya ne mujja nammwe ne muduma ne mubagwamu goloza you are humbling the woman kumbe bali mu balabisa kumbe bali mu kubalabisa. Katonda wange akasajja kaliyo kanyivu intelligence kagitaddemu sente naye tekola ka investinga mu JK Mary eryato lilitubira ddi mukwano we investinga mu intelligence olingera investinga mu JK Mary tekola. The money is in Uganda. Bachita batya taina yadde mundu naye abazinya kajojijoji webibu bulambalamba ngenda kwangate mbasibula balungi mwe bali kubeera ate balabi balungi okutandikira gye tuvudde okutuusa ate gye tukomye mbadde pejenga bulijjo okubaweereza ngenda kubasibuza laptop ngagamba nti bulijjo Robert Kyagulanyi Center ayogerwako ngate ayagala ennyo abazungu promoting ebisiyaga akola kyonna kiri so ngate bannayuganda abawano naddala abali waggulu ku top babadde balaga nti bo tebalina kye baagaza bazungu naye okusinziira ku research ze ne byazudde alabira ddala nga be basingira ddala okwetaaga abazungu. Mbadde pije mubeere bulungi mweraba. Bulijjo mutugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu naye kati kyembabuuza musattira ki mwabatali bulijjo mwogera bye mwogera nga you are excluding yourselves obutaba papeti b'abazungu naye okuvona omusajja Senator Jim Rich we yakola tweet eyo abakulu basattira musattira ki lwaki temuyimirira ku kigambo kya mutamivu wamu lwaki temubiyimirirako laba ono ambassador wa Uganda to the UN bali eyo bali mu kwetema maganzi akasinza okunyumira wali eri awasemba we yagambidde nti nabina bijja kumala bigwe we have weathered so many storms tuyise mu muyaga mungi kitegeeza naguno kujja kuyita namwe mwakiriza nti omutamivu yabasinkuulidde omuyaga abatali bapapeti b'abazungu mwandiyimiridde ku kigambo kyammwe Uganda is very rich esobola okuyimirirawo awatali bazungu era mwe temuli bapapeti Bobi Wine ye papeti musattira ki kyembabuuza
oyo omwana oyo bw'ataave ku bwenge essaawa eno ali mu process agezaako kwanguya amagenda ga kitaawe bwibanga bibadde bikeereyekeereyeemu abitaddemu kye bayita bisura taata yanguwemu okusibamu obwo bwagende ekintu kyonna kati kambabulira ekintu kimu temwewuunya okulaba nga Museveni akedde ku makya mutabani we n'amukolako lishafu n'amujja ku bwa CDF kubanga anything that threatens entebe gye yabba tasaagamu tagezesa yasinga okutya oyo gola mutiitiizi kati temwewuunya okulaba nga akoze eki ng'akedde ku makya nga kitabani kyakikoze eki akijje ku bwa CDF ng'akitadde ewalala okugezaako okukola damage control nze mbabuulira naye nga kyemamba gamba ebigambo bino abasajja babadde babalaba nga omwana atakula wana atakula wali nga baagala atakuleyo olutakula olunaabawo ensonga akaseera ne bwe kanaatambula katya abo kasita batandika ensonga kasita bamala okusongamu olugalo oti mukwana towona mugende mumunoonyerezeko eyo Jimurich mulabe influence ye ate is sleeping on the good side of Donald Trump on the good side of Donald Trump ate Trump ebyo byayagala kati ojja kakasa amugira mu bugizi ati nti owaayi ojja kuwulire bebavuba musaaga omwana yatakudde yakatakula wana atakula wali twiti osangula zaaki oba oli musajja nnyo oba toli wa jeno wa biyenje twiti osangula zaaki twagala omegganeko ne bebayita abasajja fa ku bino byolumba abakazi abali twagala olumbe ku basajja abali mu weight tukakase nti ono jeno ddala akaluba eggodo si kubeeraawo ng'oli jeno wa biyenje onyenya banafu twagala onyenye ku bebayita abasajja twiti tozisangula. Why do you apologize? Nga nange TikTok namba Lujega sisobola kola post nenjijjayo sijijjayo nsigala nyimiridde ku kigambo kyange ne ngamba ayina kyayagala okunkola kinkole kubanga mpulira nange wendi neewulira eryanyi kati nawe yeewulira eryanyi ayine mundu azikulembera zonna twite jayo zaaki. Why do you apologize? Abakulu basattira ekyana ekyo bagenda kukeera ku machanga tata wacho akijje ku bwagundi ku bwa CDF Zimbabwe. Just watch the space because I know Museveni kukikwatagana n'entebe gye yabba tagezesa tasaagamu yabimanyi Zimbabwe. Yes, I'm out.